Zabbuli ey'ekyenda-mu-2. Zabbuli oluyimba olw'oku Ssabbiiti, obulungi bw'okutendereza Mukama. Kirungi okwebazanga Mukama n'okuyimba okutenderezanga erinnya lyo gwali waggulu ennyo, okwolesanga ekisa kye ekyenkya n'obwesigwa bwo buli kiro, n'ekivuga ekirina enkobe 10 era n'amadinda, n'eddoboozi ery'okusinza ery'ennanga. Kubanga ggwe Mukama onsanyusiza n'omulimu gwo, n'ajagulizanga emirimu gy'emikono gyo. Emirimu gyo nga mikulu, Ayi Mukama, ebirowoozo byo nga byebuziba nnyo. Omuntu eyasiruwala tamanya kino, so nga n'omusirusiru takitegeera nti ababi ne bwe baloka ng'omuddo, era ng'abakozi b'obubi bonna bwe babeera bategekeddwa okuzikirira emirembe gyonna, naye ggwe Ayi Mukama ogulumizibwanga emirembe n'emirembe. Kubanga laba abalabe bo, Ayi Mukama, kubanga laba abalabe bo balizikirira, abakozi b'obubi bonna balisaasaanyizibwa. Naye ogulumizizza ejjembe lyange ng'ery'embogo, nfukiddwako amafuta amaggya, era eriiso lyange lirabye bye njagala nga bituuse ku balabe bange, amatu gange gawulidde bye njagala nga bituuse ku abo abakola obubi abangolokokerako. Omutuukirivu alyera ng'olukindu, alikula ng'omuvule mu Lebanooni. Abasimbirwa mu nnyumba ya Mukama bakulira mu mpya za Katonda waffe. Baliba nga bakyabala ebibala nga bakaddiye, balijjula amazzi baligejja, balage nga Mukama mutuukirivu, oyo ly'ejjinja lyange, so mu ye temuli butali butuukirivu.